Yes. Bano I know you're right. You are now. ni amanyo manya yenze wala kila sadaka ababoda baade bekobanye batukubye olwamu nabo tukona okubanga badali mu nsobi then ne bagamba nti nobbo munnawe tebamutwala ku poliisi bo baagala munno ne batugwako ne batukuba ekiyiifuyiifu batukusako ne batukusako ebisago by'amaanyi era ne poliisi wetutire mu budde batuyamba ne batutaasa naye bo babadde bangi batukubye batukubako ne batukuba mu ttaka nga bo bagamba muno munnaabwe bamutwala ku poliisi bo bakitalo b'amaanyi. Mubade muvuga taxi? Batubade tuvuga taxi nagayi ewaayi ina kinana mutano tubade tuli muko tutwala abantu bava Kampala bagenda Mukono then waboda naveri natukona abadde avugisa ekimama nga ayisa naveri natukona Mukono numugambyeko basanzeko nga batandika tukuba bikono nengoye ze baziyuziza engoye zolaba wabaddewo amaanyi ageesaya oyo omulala aliwa jangu tudde wano yes amanyani nomani ani bari tudda Mukono batuli mu line yaffe Probox UPM sirana mu pilipili ebadde ekenyinga ng'ezeeri ku Washington neyingire ekkubo wa bodaboda abadde akola overtake n'emumma ye naayingizaawo nampaka nantomera kati banne ne bajja ne bagaa tumutwala mu maanyi okutandika otukuba ne batuyizaliriza engoye bonoonye essimu yange ne baŋŋamba tugende ku poliisi kati esaawa tugenda ku poliisi.
Are you a couple, family or group looking for a cool, serene atmosphere at the adequate venue for a day out for the best in entertainment and leisure? Kelly's Travelers Inn is here for you. Kelly's Travelers Inn is located at Kubiri in Nama Sub-County, Mukono District, 3 miles from the heart of Mukono along Mukono-Kayunga Road. Just 17 miles from Meta Golf Club and only 26 miles from Uganda Golf Club in Kampala. Kelly's Travelers Inn offers the best choice for revelers looking for undisturbed peace, quiet and rest. Get the rare opportunity to taste the feel of Uganda's traditional dishes, Orient, European and other delicacies prepared by the best chefs. Our accommodation rates are among the best in town and designed to suit our clients' purse with the prime objective of attraction for a second visit. We accept online bookings for accommodation, specially organized meals conforming to your choice of dishes, parties including birthdays, weddings, get-togethers, graduation and others. Don't hesitate to come and try our history-making hospitality, bed and breakfast, dinner, DSTV and free Wi-Fi, single and twin rooms meeting your preference. Kelly's Travelers Inn has a specially designed format to offer you a hideout in the city sensation and at the same time giving you comfort that ensures privacy away from the hustle and bustle of town. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you